Kadaama TV, buli kadaama ayina emboozi ey'enjawulo, buli kadaama ayita mu bintu eby'enjawulo okusinziira mu nnyumba gy'ayiseemu, empisa gye bamuyisizzaamu, boosi beeyisa batya, ssente ze bayina, wabeerawo nga famire ezimu nga njavu, wabulawo famire endala nga ziyina ku ssente n'enkuzibwa famire eyo engeri gye yakuzaamu abaana baabwe. Olwali tugenda baleetera kadaama ono agenda okunnyonnyola ku mbeera ye gy'alaba engeri gye babayisaamu, engeri ekintu gy'akitunuuliramu omulimu guno bw'aba kadaama, na kiki ye ky'asuubira ekyalibadde kikolebwa. Tukkiriza nti buli muntu yenna alina eddembe okwogera ekintu kyonna ye ky'awulira nga kye kimuli ku mutima era ye ky'awulira nti ky'ayitamu. Kuba ebintu byonna bye tuyitamu bya njawulo, buli muntu ku nsi ayita olugendo lwe lwa njawulo. Ky'ova olaba nga siwakanira muntu oba siwakana lugendo muntu lw'ayiseemu, wabula mba njagala nnyo okuwuliriza omuntu ono ayise mu kintu kino akiyiseemu atya era lwaki akiyiseemu. Katugende ne kadaama ono tumuwulire ye ekintu akiraba atya. Halo nnyabo, oli Kadaama TV? Balamusizza bannange, baganda bange ne bannyinaze bonna abagoberera Kadaama TV, beebaza nga balina tubeererawo. Nange leero kanjogereko nze ndi Bampitanazo Aisha, nga ndi wano mu Oman. Njagala kwogera ku nsonga bbiri. Ensonga esooka eya muganda waffe oyo eyafa omutima. Mbirondoola kitono engeri gy'emirimu mbisangako n'endaba by'entabye ate ne bivaako bwe bityo. Naye muganda waffe oyo eyafa omutima kituufu kisoboka. Naye nga ebituleetera okulwala emitima bingi. Ekisooka endya, ebintu babano bye balya, n'ekirala faani ne esi zireetera ddala ekizibu ekyo. Nze mwennyini kyantuukako, nange nali ngenda kufiira ddala. Nasooka nga mpulira mu mutima okussa, nga nkaluubirirwa. Kale nga nkaluubirirwa nnyo, nga newemba njogera n'omuntu aŋŋamba ggwe ng'oweekeera nnyo, nga njogera mpeekeera nnyo nnyo, nga nange muli mwennyini neewulira nga seetegeera. Ne ŋŋamba ye nagenda okulaba nga kigenze wala. Ne ŋŋamba nkole ntya? Ne baŋŋamba bamu be nabuuza ne baŋŋamba esi. Ne mbeera nga kale nfuba okulaba situnula gy'eri. Naye ng'era okeera ng'obeera ng'alina ssenyiga ng'ate tomuyina. Ne nfuna ekizibu mu mutima omwo, mbeera nga nnumwa mu mutima. Kati mpaka lwe nagamba nedda, lumu nga mpulira nfiira ddala ŋŋenda kufa. Ne ŋŋamba mukama wange ndi bubi, ne munnyonnyola. Naye bampa olive oil, bwe bayita zaituuni. Olive oil oyo bwe yampa yamuleeta ye mwennyini, n'ampa n'aŋŋamba munywe. Nennywa naye mbabuulira amazima tekyaddamu. Ne ngenda okukeera ku makya nga nteredde. Ne ŋŋamba nembaawo nfuna gwe nabuuzako ne baŋŋamba nze bulijjo mbalaba nga bamunywa omubisi, ne nga bano abanywa butta omubisi, munaye nga sibitegeera. Naye nga olive oil, baganda bange mwenna muli bano abantu baba naye mu nju zaabwe, kiba kirungi buli wiiki atleast n'okamula enniimu emu n'oteekamu olive oil oyo, n'obeera ng'omanyizi, n'obeera nga osobola okubeera ng'okola emisuwa giri egy'oku mutima egyo. Kati n'olulala kyaddamu ne kinkwata, ne nzijukira nti kyankwatako kubanga olive oil nze nayambukayo waggulu ne mumwesabira, ne mugamba njagala kunywako mpulira sissa bulungi. N'aŋŋamba ali wali nti okuva olwo bangulira ccupa ku ccupa, bangulira neteeka mu luumu yange kuba nange nabo bamunywa omubisi. Aka olive oil oyo mulungi, akulako nnyo, sikiini mulungi nnyo, okuteekako mu nviiri mulungi, omutabulira mu bizigo bye weesiiga mulungi nnyo, oba ofaanana bulungi. Okumunywa kale agogola
omutima bulungi nnyo amawuggwa n'obeera ng'osobola okussa obulungi. Kati nkubiriza bannange mwenna abeeramu mu mayumba g'abano abantu olive oil oyo tunyiikire okubanga tumukozesa munnange tetuli waffe tubeere nga tutaakiriza ku bulamu kubanga byetulya bingi byetulya bino byanjawulo ku byewaffe tulya ebintu bya mu firiigi bimala emyezi n'emyezi mu firiigi ffe twemanyirira ewaffe okulya ebintu ebiri fresh byonna byonna ebyo bituviirako tulya ebintu bano abantu balya ebintu bingi ate nga tulina okubirya oba tetulina byaffe bitwajja nabyo byetulina okulya katulina okuba nga okunyiikira okuba nga twerwanira ekirala balina akatisawuda mu mayumba gaabwe baba nabo oba babusiba oba bbulaaka kiba kirungi n'obukoona bukaluba nnyo oba olina kamashini n'osa nabo n'ogenda n'obeera ng'oteekako mu mazzi agabuuma agookya n'obeera ng'onywa tulina okweddabulira obulamu bwaffe baganda bange ne tuddayo waka nga tuli bulungi naye ng'ekyomutima ekyo kyowe ekiri kibaawo nange kyali kintuuseeko nembeera nga ngenda kufiira ddala nga ndaba obulamu bugenda naye olive oil oyo gwe bampa olive oil atera bwatyo waabeera afaanana waliwo ne tubu endala nga zanjawulo naye nga kuliko olive oil zaidi zaituuni mulungi nnyo 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 baba naye bwe tebatubuulya naye nga bamunywa omubisi bbo banywa naye okamuliramu enniimu okamula enniimu yemu n'oteekamuko nga si mungi nga kipimo kitonotono n'otabula wamu n'essaawa zino bakukola bisuwa bya mutima. Ekirala ku ky'emisaala tusse ssente ze tufuna waliwo muganda wange yakyogerako wano namuwulira bano abantu Uganda yaffe yetuleetera okubeera nga tufuna obusente obutono ensi yaffe yetuleetera ebyo kubanza wano mukama wange olunaku lumu waliwo omusibitanka akolera mama w'omwami afuna ssente nnyingi afuna 130 ewaffe emiliyoni 4.3 kati nze nali nfuna 9 okiwulira naye nga nkola emirimu mingi ku giki naye nga ye afuna ssente nnyingi nenneekaza lumu ne ŋŋamba mukama wange naye oli afuna ssente bweziti talina mirimu mingi naye nze alina emirimu emingi nembeera nga afuna ssente bweziti yaŋŋamba kiva ku ofiisi yaŋŋamba ofiisi naŋŋamba ofiisi zaabwe zammwe ebyammwe ab'Uganda ze ssente zemufuna 7 kati gwe tukuwa na 9 nyingi naŋŋamba nti kati oli ze ssente ze yasayininga kuva ku ofiisi yaabwe kati naŋŋamba nti nno abafiripayini naŋŋamba waliwo abafuna 150 waliwo abafuna 120 waliwo abafuna kisinziira ku ofiisi bwe yaŋŋamba neŋŋamba ffe nga tuli bubi nnyo kyoka ng'okola n'omenyeka bannange tukola n'owulira ng'otulukuka otunka kati nange kyenakola ne zivaako ate nga nkola emirimu bulungi ebyange binyirira buli kimu kiri simaati nfumba ekintu kirina testi buli kimu okusinga ku oli ate nga oli ne gaasi waba aweddeko tasobola kumuteekako ayitanza omuteekako ne mukamawo omwami kacaayi ajja kanywa eno mukolere kalwedi ti anti bo caayi omukalu waffe eno bamuyita lwedi ti okamukolere okiwulira naye ngaeri oli gyali afuna ssente empitirivu nezivaako nange nenyiiga nembeera nga nyiize katawo ne banteeka ku 10 nembeeraawo bwento nembeeraawo nenkola naye ngaoli afuna nyingi oli n'alinnya n'agenda ku 14 naye nga nze ndi ku 10 nensirika neŋŋamba kankole kati awo ennyumba bagyongeddeko ennyumba nnene enzibu nkola nnyo omwami bambi lowooza ekisana ekimukwata ne balyoka banteeka ku 10 mwami neŋŋuma neŋŋamba mutima awo nokali neŋŋamba kankole kati ndi mukumalako kontrakiti kuba ndimalako gwa 9 kati nga nkyayagala okugira nga nkola
kuba tebampisa bubi kati netuti nembalinda bobe jeni ne bandiganira nembagamba okuddamu okukola sigaana naye njagala kunyongeza ssente njagala 150 mukama wange omukyala yaŋŋambye ti aa ne120 kyetukuwa kingi nkuwa ssente nyingi nye 120 bannayuganda tebabawa ezo ssente banaba ba uganda babawa 70 80 oba 100 naye kati gwe nkuwa ssente nyingi nnyo kati ekinene nnyo nkyakuni ojafuna 30 contract ey'okubiri nengenda otandika nsirikawo esaamunyega kati bwe nasirikawo esaamunyega neŋŋamba kansirike kasita banyongeramu nja kubeera nkibala nkola ate munnange twagala akasente kati sisinze buli mwezi gwe bansasula ngusindika buli mwezi gwe bansasula ngusindika omwezi gw'omukaaga saagusindika nziina neŋŋamba akati kantandi mutima gwange nagamba kantandika okusindika myezi 3 kubanga buli wosindika buli mwezi sente zisanga ebizibu bino biri akawunti osevinga ku sente butono bwe nasirika nendaba nti awo osevingayo emyezi gyesatu at least bwosindika emyezi 3 emyezi 2 gigenda ku akawunti omwezi ogumu ne gumala ebizibu byewaka mutima gwange neŋŋamba kambe ne ssente zange kati ekyo ne kimusattiza naŋŋamba tonasindika ssente tosindise ssente ndowooza amanyi saasindika ssente ngenda genda ate nga tebaagala ngende kati awo mukama we yannyambidde naŋŋamba ssente ziwasaba nzikiriza ngenda zikuwa emwezi kitundu neŋŋamba amiinaawo naye nga bano abantu batujooga ssente baba nazo ne bakussa emirimu naye gavumenti yaffe yebituleetera gavumenti yaffe bannange yebituleetera yetulabye ennaku tukola tumenyeka n'ofumba n'oyoza n'okola buli kimu bano abantu bannange mubamanyi tewali kyebeekwatirako wadde n'omenyeka n'owulira ng'ofa n'onyuka n'omala okulaba neweesimula buloobu n'obeera ng'oba kiki owulira omubiri gwonna buli wamu wakuluma n'enkya n'ogikeerako naluli naye nga bakuwa busente obutono naye nga bebawa ssente nnyingi bw'aba awummudde aba awummudde ate ffe bannayuganda batujooga ate nga tukola nnyo naye bannange tulina kwebeereramu twebeereremu ate ekirala bano abantu kyetubamanyiiza mu ntandikwa gye batutwalira kyetubamanyiiza mu ntandikwa gye batutwalira ekisooka bakema balinga ne sitaani basinga ne sitaani bw'oba ozze mu maka gaabwe bafuba nnyo okwagala okumanya oli biki byonna ebikwata ku bannange baganda bange temubeemaliramu newoba twava ewaffe nga tulina ennaku yatutuukatuuka dda naye bwe tubiyerekera mu mutima neweegaggasa so nno wanga ku nnaku kw'otudde nga kukumanyi kyoli bano abantu kasita bamanyi ennaku yo bakujooga nze ennaku nava uganda ng'entuuse bannange ng'ennaku entuuse naye natuuka eno maama neegaggasa naye nno so nnowa bamanyi nti waffe tetuli bubi era nze mbalaga nti seetaaga nnyo kumanya naye ng'akalimu bwenkeeguya ebikolwa byokka byebimpeesa bikolwa nkufuba okulaba nga nkola bulungi emirimu gyange buli kimu mu budde buli kimu nentereza kino buli kimu bakyafu bazibuka ngezaako okuyonja n'oyonja kale emirimu nembeera nga ngikola n'omutima gumu olw'ennaku yange gyemmanyizeka mu mutima naye nga sikibalaga mu kwogera nabo nti sibalaga nti waffe tuli bubi sibalaga nti nina n'ekizibu kyonna era bo bamanyi nsobola okugenda nenkola nabagamba bwenzira nga nkola bizinensi yange nina bizinensi yange naye nga yali liddawa yali liddawa naye nenkoye nentembeya nentuyana nenkoowa kati bansasula ssente zange naye sibibalaga banange tetubeemaliramu twebeereremu bajooga batuteeka ku minzaani nga tutuuse ne bakutikka biri woba okwoye bagambe nti nkooye gamba nti nkooye ate bano abantu
tebamanyi mukwano ogamba nti kati kambeere ne famire nga ndi musanyufu eri famire yange kwakalize famire zaffe bagenda okutikka emirimu buli wookola ekirungi mirimu nze nkola ebyange naye nga siseka ndi munyiivu nze nsekera ku ssimu ne bannange naye mubo nze siseka nze mbeera munyiivu ssaawa 24 lwansonga siinaga ntikka mirimu nkole byenkola binyirire ngende mpumule okiwulira buli wooseka nabwo mirimu buli wooseka nabwo mirimu tulina okwebeereramu bannange twebeereremu tudde waka nga tuli balamu tulina kukoowa nnyo olwala mugambe nti ndi mulwadde tebaagala tutwala mu malwaliro tebaagala tutwala mu malwaliro teeka wansi ebikola lemera mulumu omulwadde takola lemera mulumu awo bagenda kukutwala kubanga tebalina kyebisobola kwekolera ebyo baganda bange twebeereremu